Yes, mugamba muti abalonja bekumira ku Eye Uganda. Of course tuba tukomyewo nate. Right now nsazeewo nkubemu akatambula. Nenga mukusubire mwena muli fit. I'm here to talk about a few things. Babera ku social media tulina ebintu byetulaba. Waliwo okusabulwa ka Kamiri. Abantu bali some people are coming out. Ne bamuyisaamu eggaali okuli Guvnor Ace n'abantu bakyaza. That is the issue we are going to talk about. Issue endala eyono omuwala gwe bayita Namutebi abadde balaba talk show okuba nga yaggiddwako ku katebe. Ngera bwe twogera right now leero Saturday takyayinawo katebe ke wali officially out naye nga bamugaye basobola okufuna ne bamukola ki bamuteeka waba akyali willing okuba nga akola nga tagenda kuba nga adda ku talk show, and I don't think anytime soon bajja kuba baleeta omuntu omulala oba okuleeta omukazi ku board nga mbadde musaba bamuteekeko abeere ng'akola ki ng'akola nabo. So ekyo kiri awo. Kampala waliwo ensonga za Haji ezitambula, Haji kabasanya mwana, a lot of information are coming out. Tetuli sure kyekituufu kati oba kyekitu ani omutuufu ani omukyamu. Matters confusing ddala. Naye bwe ffe tuwandowooza yaffe mu buli kimu nga bwe kikola ki bwe kitambula sofa. Nga bwe kimu bwe kitambula naye ng'ofiiringa free okuba nga nawe oba n'opinion yo n'ogiwa ate ewatali buzibu bwonna. Tandikire ku nsonga ki? Yatandikira ku nsonga ya Namutebi. Ono omukyala abadde akola bamuyita Namutebi ye Counsel Namutebi abadde akola ku talk show. Counsel Namutebi weegatta ku talk show nga kasuku yakuleese, which is not bad to always love and support him. Kitegeera nojja notandika okukola nabo balaga nti it was sometime till you came in. Kitegeera basooka bamu inbox novaayo nojja notandika okulaba begamba it was a developing thing. Ate yakuleeta ku show nga tasose kwogera n'abasajja be nga bw'agamba, era ne decision y'okujawo yagambye taswala leka muntu yenna amawule ku bantu baludde nabo emyaka ekisukka mu 10. Kati Namutebi kankunyumira ensobi gye wakola. Bw'ojjanga mu kifo nosangawo abantu nga baludde bonna for a very long time. Baludde bonna balina okumanya engeri ogenda obeera nabo, olina obasoma noba understanding, bwe tobasoma ba understanding. Kitegeera wajja because kasuku yakuleese nga buli kasuku kyayogera kyokola ki kyobeera kwayagala omusupporting mu buli mbeera n'ezimu ng'oyokya. Kasuku is a very good friend of Tamale Mirungu Junior ne taata we. At that moment fena twali tumanyi Tamale Mirungu Junior tali right okubanga yafuna scandals ne family ye, well because Tamale Junior Kasuku yakugamba nti oli free okuba opinion yo ku buli nsonga. Gwe buli kimu kyabadde ayogera badde ogoyinga in support abadde balaba she badde bakimanyi nti buli kimu Kasuku kyabadde ayogera omwana abadde asupport ono omukazi abadde asupport nga tagizwa aba Kasuku alina bamunyiza nga atandika okubafuma. Kitegeera kati Tamale Junior abadde yalina obuzibu ne family ya Tamale Junior mukwano gwa Kasuku, era Kasuku n'agamba ye wakufaana Tamale Black. Kati gwe bwe bakuteetera ensonga ku tebo watandika vuma bakika. Kitegeera watandika vuma bakika simanya they are very bichi ovumya abantu abakulu ate nga of course ku show gy'oliko kuliko abantu abakulu. That is another mistake. Kitegeera ekyakulema okumanya nti walina kuwa opinion yonge eri balanced. Gwe bwe kimu Kasuku kyakisupport nga ng'okiyingiramu. Kitegeera because Kasuku alina already power mu kifo gwe toyina power, because yakuleeta nolema okubanga ostandinga ku kituufu nebanga ostandinga ku Kasuku kyayogedde. Of course opinion yo. Another second mistake, bw'ayingira walema okusoma abasajja abo. Abeetaaga video eno okweyongerayo nga Godfather bw'agamba twesange ku YouTube. Yes, walema okusoma
walema okusoma abasajja bategeera ffenna abantu abalaba obulabisho yatoka ntoka baze balaba vibes life abaze balaba vibes life tukimanyi bulungi era tumanyi political side gye baliininga sijja kwogera side kimanyi oba ki oba ki naye ffenna tuze tumanyi ki political side gye baluzi ekintu kyasookera ddala okukukyaya gwe okuva eri nojja nobakuba political side yo buli kimu bakubuuza kino you talk things ne bakubuuza kwayimba bakoze omusajja lwaki bamukubye ne yeesiba ekigere kyonna blabla you talk things out of nova ku credibility yo obaniko okwogera ne gundi eyo ate nga n'abasajja boyogereramu balina kind of political side gye baliiningako okitegeera muganda wange gwe nojja nova eno bagamba nze bwayini sigamba mba oba ki it's not bad okubanga ogundi naye matters ezimu ng'oli mu bantu b'omanyi somehow somewhere they have a soft spot for the NRM government kyekyo kankyogere of course kuba totera bawulya nnyo honestly totera bawulya nnyo nga like basupportinga nnyo Bobby mu nsonga ezimu it's rarely webituuka ku Bobi baba sarcastic which is entertaining and we love it kitegeera no but not everyone will love it kitegeera wabayingiramu n'olema okwandasalinga kati bana basajja benzizeemu si bannyo balina soft sport kuba nabo beetaaga balina ebyabwe kitegeera gwe nojja n'olaga buli kimu Bobi Wine in people you have to understand tutogenda mu bantu ogenda sanga bantu nga babasajja bankyukakyuka notandika banyumirizaamu NRM yo owaana omusajja buli kisaawa ekyuka kyali kijja leeta bias mu basajja you knew what took you there wagendeyo of course weetaaga kukola ki wagendeyo nga weetaaga funa linnya eryo oyitewo ogende ku stage eddako oyingidde mbasajja ekyo tetera nnyo okuba mu politics naye when it came to you eryokubira ddala wali onyonyolera ddala bulungi ensonga zo ng'olaga biki tasobya biki ebyo these guys have people abalaba nga bali so much into analyzing stuff gwe wakolanga shows based on Bobi Wine based on Kasuku what Kasuku says kyogenda nakyo you a smart lady you a lawyer wandibadde ogezaako nnyo okuba independent n'ogezaako nnyo okuba makati because abantu bamwe bakuzuula gy'ogwa oyinza otuuka noga njafuna viewership bwenzijira mu nkyukakyuka notandika n'okukola statement ezitasobola kukola ki kusupportinga opinion yo mufo kyosookuteeka okisitula omusajja n'omwokyesa that is another thing kitegeera kati bagenza otuuka okusindikamu bakulabirawo nga onaze n'ebino simanya Bobi Wine bamukubye essasi ate nga tiwozalaba bakulabira ddala nga gwe olabika tojja beerawo okitegeera they had to get away of kicking you out okitegeera Kasuku yayombye n'abantu oyagala ogize omuvumire bwakuwa opinion oyogere tamanyi Mirundi was very wrong very wrong Mirundi Junior was very wrong kyekyo watu olina kyogenda kula yuweroya kyangu okulaba kyangu okuunderstandinga you don't just come up nogamba mbu simanya family is very idiotic no bro waliokye omuntu nga lawyer you know where someone can make a mistake omuntu ali educated you know how things work kyokitova eri nogamba ate gundi because olina side kitegeera gwewoza lwaki basendi zakimembu Junior tamali Mirundi Junior muvumu nyoza lwaki tamuddamu so byebyo ale nga sente tumanya amanyi ovuma aterokayana amanyi okudaddamu abantu naye omanyi lwaki tokkiriza muntu kufunako mileage ekyakulemesa kyawagana okuba independent you fail to have an independent mind nosalawo obeere driven webakuteekawo ogenda kino nekiri so you have to face some issues like that ensonga eweddewawo kati what I advise you togenda ku ma TV gezaako ku channel okukozesa kwongera kwokyesa kwesa nsobi build from that get the confidence yogera ku nsonga ebyokwogerako bingi bumuntu awegera nange tolaba ndi mukwogera so get confidence start your own thing push it the best way discussing ensonga kuba osobola okudiscussing ensonga that is the thing
kitegeera togamba bali bakugyeko mbu ate obulamu bwaweddewo no move on ojja tukesera ng'olina okukyalakawo kuba amasanze bo bagalina twakutegedde because of them that is the fact kitegeera so okutawo ku nsonga za Kamiri mu bulamu buno buli muntu akola ensobi bantu bangi bakoze ensobi naye ekisinga okumala amaanyi be bantu abadde bamanyi byokola nga babeerawo ng'okuba abantu abo bookubye ne batabaako na kye boogera ne batabaako na kye bakola ne batabaako na kye bakwadvisinga ne bajja after baagala bajje after mumaze funa kwawukana kati Guvnor Ace yes we understand Chameleone akuba abantu Chameleone biki that is your say and that is your opinion but one thing you should understand where were you nga Chameleone akola ebyo ebintu ebibi wali kuki lwaki ovaayo ssaawa zino kitegeera walondooza emikwano egimu gye tulina okwegeneza abantu bakubeerako ng'okola ebikyamu okola kino okola kiri because baagala ssente z'okunywera omwenge okwa erinnya lyo olitambulirako olwayidingirako olifunirako abakazi era Guvnor Ace nga Chameleone mwebaze nti wafuna opportunity okujesa okuba ne Chameleone wafuna omukazi omukadde ow'emyaka 4 baana nasibito banka bakyenda kitegeera buli muntu yenna bogezaako okuba nga oli kusaidi eno yagala ogivaako of course problem sijja tweka abantu bangi ababadde mu labels ez'enjawulo music labels ne bazivaamu ne bagenda ne boogera ebintu kandabe n'abakazi simanya Chameleone yankwata simanya kati gwe Judith Third one thing you shouldn't come out to say Chameleone yakwata so kubanga yakwata yes why now you had the name otambudde bangambye obeerako ne Europe osoberako Europe kyali ize nnyo kubanga firing omusango ku musajja ne bamukwata when you wait for something to take years and you come out after 2 years 10 years 4 years nga toyina evidence ekyakwasiza Didi kiri bwe kiti ekyakwasiza PDD kiri kimu nti these guys baba ne info baba ne files ezo buli oli bwaleeta file ne bafuna ebagiteeka ne ziba recorded somewhere ati Didi agenda okwagala okuvaayo kubanga alina byabagamba nga bamukooye nga bazijjayo nemwe mwogera allegations Chameleone bwakira ku makya nakukwata nakuteeka mu komera tosobola nakuvaayo Chameleone ne bakyali bange ne bakubaka nalabeyo omukazi ayogera where were you at the time kati saa zino oli mu Uganda lwaki akakasera weyakolera ebintu lwaki siwe mwavaayo ne muleeta ensonga ezo ne muzoogera lwaki abantu be bamaze oyamba be bavaayo ne boogera batalina kwogera simaka fena tukimanyi Chameleone has done bad that is the thing we are not sure oba biki ebyatuukawo ku mwana oli naye ekiriwo kibaki lwaki mulinda kana akaseera nga wayiseewo ebbanga Chameleone simanya yatukosimaka onalabe sima excess kale bro why didn't you come up at the right time lwaki temuvaayo ng'omuntu akoze ensobi oba ne mukumaka evidence kati muli mutumalira budde you putting allegations on people ate nga allegations emuteekawo tezina basis you're just talking abantu olabanga aboogera obwogezi yes a lot of people want Chameleone down naye togenda kujja obaleetera ebiboozi lwakuba bakulikodinza oyo basewe fukidde mu mpale you come out with bias ogaye mu Chameleone kino ne kino Guvnor Ace wakyaweewo we believe Chameleone is wrong Chameleone ate abantu bangi oyo bafuna amaanyi beerabira nti amaanyi gagenda mujjukire kitatta bwe yafuna amaanyi yakola bye yakola n'asobya amaanyi gagenda muvaako ne bamuconvictinga PDD abadde akola buli kimu ebungereza ewaabe mu America yebaka ku baserebu abaana abato abawala ababega biki abasajja baserebu bayingire ewe ne bavaayo nga bawenyera alina baby oil ze bajje mu nnyumba nga ziweranga oba mmeka so kati gwe muganda wange abasajja babadde ne evidence nti ne video gyalina nga asamba omukazi naye gwe bajja kusaba akatami ka Chameleone alina kyakola nga tokalina otulize kala akatami Chameleone yalinga asala akagalo you know but you people mutambulira ku allegations ensi yavaawo you don't just talk you have to prove beyond reasonable doubt omuntu okwera convicted you will talk and talk toyekone wane Uganda olaba oli navayo n'agamba nti nze olwo olubuto fulufiga lwayina lwange ne bamutwala mu deni enga talina dde olubuto sirugo oli navayo n'agamba ye kabaka n'emizimu gimuloosa ne bamutwala mu komera nga talina evidence oli navayo n'agamba entebe yiye okitegeera a lot of people bavaayo ne bakola allegations allegation kyekizinza otuyamba tuteeka mu buzibu kyekyokka but togenda kuŋŋamba nti
someone yakola ekikyamu katolina evidence. Bring the evidence akasajja bakakwateko, but you have no evidence. Va kulinya lya Kamiri bera busy. Wewe Chamira nywa fuka kukuba wefukire. Ono mbubuka abadde akola ebintu abaana ono gwe basiba. Simanya doni nasa. But people had the evidence. People were just patiently waiting. Tibamulinza akaseera nga talina bamukwatira omusawo bamugatte. Kati agenzo bamutadde wali emisango nyagivayo bamukwadde mu defilement. Omuntu yenna akola ekikyamu yukatoso akikolera bbanga. Toso akikolera bbanga ate amaanyi gano gaggwawo ate baganda njagala mbayiziza ekintu kimu. Mikono gyaffe emirungi. Ekikufuula muleme kuba n'abantu nga mubagalako mannya, sente na mwenge. Oli omutambuli akola bakola oba oli kyali wange ogamba oli kyali wange. Nkubire simu ngaye mugana wange oba ngamba ngaye mwana awo. Okola bikyamu. Olwekyo kyamu kyokoze nemerekawo baana bange oshegera nemekola nsobi ate jengendo banga nejuice after a very long time. Eba bikampala abantu ba user bakuberako ne bakupika babera nayo ngokola ebikyamu samba omuntu olwana mu balanga bagamba yo soja bajiwadde omuliro. When you get a problem be basoko okudduka ne bagenda ku social media zayo masajja twamulabango yo naye mwana why didn't you say it ngolaba nkola ensobi lwaki wayogeranga nga Kamiri kino kikyamu? Why do you have to wait after and then so fuka week that is so losing financial stability wemuvaayo ngamagala omuntu muteka wansi ate mwe benyine abaliwo benabelanga nabo nga mubira byenkola? You didn't say anything at that time because you wanted a name and money out of me. Right now mwafuna emwagala muloza mwene mutuse tufini waka akasonga mutansoleta simanya Chameleone talabirira bana ba AK. Yes, Chameleone talabirira bana ba AK. Simanyi ne bana ba AK bamwagala birire balina omukazi bali bweru bali mwiro. Chameleone ya China n'abana bambabira na Uganda. Kisegera. So mwaviro aba Chameleone talabirira bana bichi bana ba AK bro. Chameleone yabalabirira mwe ngamina ba mama bamwe. Ne mutaka kuliona irandi nemuka nzane unyo omuntu goyambala ne chain no jamwe sati no jimuwa no jamwe ngato no jimuwa nga agenda kola shoye yomu nasoko kubakira ndo akuba ofunyamo obutakanyo mulundi gumu naye. Twaba abantu abamu abasinga twabalanga mu chain za Kamiri zetumanyi ne twala mu ngoye za Kamiri mu video zammwe ne tubalabanga muli makirabu mu nkofira za Kamiri twabalabanga mu Befula nga baliyoni. Where were you at the moment nga mulaba nti ayina ebikyamu? Tushitale mbo mwali mwagala mwali mulinze amale basobya muveyo. Lwaki Guvnor Ace Chameleone nti wamwogera nti mubingo kyali Uganda? Lwaki osoka tuuka bweru omazota mirebe base kubo bongo bukomyewo nga wefukide mu mpale noja nogamba Chameleone did this and that. Sometimes tulina okubaako ensonga yo tuzikola ki ate bayo byenjogera byonna sigamba oba nina bias or right you support of who and who. No, sometimes kyaliwo abakoze ensobi muze bali mugaye muganda wange eyo nsobi olwo nvubuka ali mu America alimu olwa gangster oba gangster kulide ku street era ndowooza gwe bateeka bamuyita Kwandolando. Kwandolando y'omu ku baana abasayiningibwa abali under NBA young boy. Bamutekako okufa kwa King Von. Ne Kwandolando yarukisa nabagambe byonna ebyemabega katisazi nali mu process tayagala kuchuka because conviction zisuse tava musanga abamuguna abamuguli. Yavayo nakwa statement nagambwe ekyewunyisa kwabo wa gangster tomanyira muntu okuba slap eno notezola nabo bakubeko bebanogo golinya kagere nakutta. Yagambye nti kyewunyisa nti abantu bagala lwakuba ndi gangster nti omuntu bakuba oluyi gomukube essasi omutti abantu bakupika nti akubati oluyi mukube bullet bomala mukuba bullet n'omutta ne bakuteeka mu kkomera. After myaka 15 ababako wagamba okuta omuntu oyo nga bakuze bavayo ne bagamba nti yakola munne ensobi oluyi lwayita lumussa muntu oba okategedde. So these same people abakupika kati myaka 14 ba Guvnor Ace nga giyiseewo 5 bagenda okusalira omusango after 14 years. Abo bennyini abakuwaga nti kwata kalamaji mwoche abakuwaga nti Spice Diana oyo musajja yangide mu kikoba kyo mukuba afe be bagenda okujajinga myaka 17 bagenda okuteekako omusalaba ba Guvnor Ace kye bakola. They were there things happening
saying nothing, bagiwadde omuliro, bakugamba shining, sigala ngo shining, oyino shining. After some time, there are some people who are coming out to say, Timunang, you know, Agamucha. Yalibadamu kwa bukubi mboko na amuleka. You were there. What was your say at the moment? Lwaki mwete muso atasa muntu oyo ne mugamba bane mugende bamaje bugo musajja kakane. Lwaki muvayo kati? Ensoga abana ba Chameleone, abana ba AK47 obutabi ba Chameleone family yabwe nene. You don't know about the family support. Adeka abana ba AK tebali bubi. Bali mu America. Abampoze mpwaliwa abanga poze ngaliwa bali Uganda. They are all out in Europe. The support esoboka bajibawa. Etasobose tebajajibawa. Chameleone yalabirira mmwe baana mwe nga mukyali batunga mukyali miliyoni. Nga singa muvudde mbazadde bamwe. Mubeera mu ngoyeze, mubeera mu bya mu ngatoze, mubeera mu socks ne chainize. N'abawa ne gale ez'abakuumanga. N'aba hospitating n'aba supporting ku music, n'aba advising music industry. Wadde ayini buli mtu ayina ebikyamu byakola. Ukitegeera ne kati mumulinza akaddi ye amaanyi gagenze sazi nomulaga nga bwe yakola ebikyamu. Why you didn't you talk? Nga kale akaseera nga ayina byakola ne mumuwonyo okukola ensobi. Omugaso gwa magwaliwa mwagala nnyo omuntu ali wansi gwe mwagala olinnyako. What was your purpose at that moment? Mwali mufa kimu aguze omwenge atuwadde ku ngoye ne tukofe twaziraba engoye zaliyo naira nga zambala abantu ba mukaaga twabalaba abamu masaati ga Kamiri ne right now mumukwata case mwali mwagala ko linnya ne mutasoba mu advising nga kukola bintu bituufu. It's the moment, is it the right moment mukuva ne mugamba nti ki oba ki bano etwetereze tubera appreciative mu bulamu. Omuntu gweyambala ku ngoye z'omuntu oba chaini z'omuntu gwetwandibadde oba tegwetaaga kuvayo kwogerera muntu omuntu ena kasa sharing olugoye tuba tufuze ba Luganda nemba nkutte omukazi nga mukutte mu abagalanga waawo oluggi abakazi bagamba babakwata mwaberangawo nga bituukawo you didn't say anything because you cared about the name. Kati mufa kuki mama lotuuka ye mwagala buli musawo gwonna Chameleone bw'aba ayina omusawo gwonna bwe mwenna abaali bamwetoolodde tetulina tugenda bagambira mbu nammwe mwali batuufu nnyo kuba temina kye mwakola. Engoye zeyini zemugamba zeyakwatiramu abakazi bemuteekayo mwazambalanga chainize mwasharinganga ku kibuli kye mwasharinganga ku protection ye. Sawa zino temukola sense, temuyina evidence. Mulete evidence, wamuyina evidence omusajja bamuconvicting. If you have no evidence, no right to speak. Ekyo Bobo ni yakibagamba, no evidence, no right to speak. Toyina kyogenda kwogera nga toyina evidence. Sit down. You decide, sit down. Kati gwe bantu bonna balina power okuwakisiko oli nyennyonyi oli famous oli buli kimu nebibanga lwe wagende baka oliwo gyoli wandibadde wavayo n'oyogera the time you left naye toyina kiwayogera wasirika busawa zino mujambo mulete simanya Chameleone bino no brother mukwano gwoyo iyo omuntu njagala mbage bane muyige emikwano mukwano gwoyo oyo gwokubira essimu n'omugaba boogera bikimu yasse omuntu n'omukubira n'omugaba ataano wange kino saakikoze nakusupport. Enaku zino abantu batwagalako mannya abantu bagalako biki bagalako bw'amala ofuna kyagala n'akulabisa tebakusupportinga mu mbeera yonna. Bwe bamala okufunako bakufunyeko nga bamalayo gwe weebuuze bagavana yese ebbanga lye bonna baali babiraba naye why are they coming out now? Users, hypocrites, non-appreciative, fake people. Baba kyali wakola ekyamu mubuulire kuba tulina kalya zetuzimba wano. Mugabe muganda wange kino okikola naye abasajja bajja kukwata bakuze Kampala kite omuntu ino bakyali baffe bangi abali ku mafuta simanyi abali ku ISIS manyanja agabiki abatamira ne bagwa ku makubo kitwala kyaliwo okujanaga muganda wange noli Dubai oli basajja bawalabu tebagala batamivu abantu balina political affiliations balina kwayagala bwoba oli mubantu understand kikati abantu bonjogera statement emu bbiri bano side eno gye bagwako togera nga bamulowooza osanze beenaalemu obogerera mu political NUP osanze NUP obanyumiza yeenaalemu. Why always have an independent mind? Leta omuntu ng'omanyire kyagenda okwogerako, leta omuntu ng'omanyire side ye. Nsonga zaajati neseeka zikyayongera okuconfusing abantu tuba tulinize ku side yaajati
eno ogundi nekyuka tuba tulinze okusaidia ajati eno ogundi nekyuka. So it's a lot kati ajati atadde bodi seka ayogera tategerekeka tayogera ajati byamuvunana seka teyewozaako talina kyabyogerako like bantu bangi bavudde bate bawolereza seka yake ntayinza kwewolereza. So you can no longer tell audio zivayo bamuteeka nyala mbusimanya anywa enjaga tabyogera teegana njaga teegana kwata mwana teegana kintu kyonna naye abakazi nammwe mubeeremu. There are things that can be solved. Watalina kiwetaaga oddukirawo otya ku poliisi naye omusajja yenna akwata omwana we omusajja yenna akwata omwana nga tanneetuuka bamukonvikitinge musajja oba mukazi oba kino kiri both sides mumukwate mumusibe aleme kuvaayo omwana muto bujje. Eno generation gye tulimu esanguse bana abasinga balaba okuvuma kungi okuwemula kungi Bannayuganda bakusapoti nganga ovuma bwomala ovuma nenewunya bana abavuma temugenda mu inbox zaabwe ne mugamba anko ogenda kwokya mwabali ku kyeyo mwagala vayo kwogera nga babakutte gundi bamukutte gundi choice bamukutte simanya gundi salake ya kampala ya mulemo yingira simanya gundi. Why don't you tell them timwana kati siji ogenze wala tell them people kwa time agenda tukango ino kudeka zine sifa ze tulimu tusobola bera we have telia owning abongo waffe but fe tugeza ko nnyo kubanga tuba as intermediate as possible. Whatever is beyond me politically, what I don't understand, I don't speak about it because people will come out never kujudge ngambe tubatateke zibi yange people twekera okozesa abantu bwabanga Bobby yali mukyamu ngo mulaba omugambira akaseera kini wakoledde ekikyamu oba wagenda okolera ekikyamu mu saving yoyo kyali ate wemba kubire simega mwana ekintu sakikoze bwoba oli kyali wange nkusuubira okunbereramu naye Kampala bagamba gundi yakutte omwana ogenda okulaba kyaliwo ali ku channel yakasuka avuddeyo agenze ku Megatron avuddeyo agenze ku Vibe Service avuddeyo. What is happening with people? Why are people users? Yes, mwino okweteeka bannange Vibes UG is celebrating 4 years ngeri mu business era nga tusuubira okuba bagenda bita abayimbi abakabi mwagira line up yafulumye eriko Ziza Bafana main artist eriko MC Cuts nabalala bemugenda okubanga mulaba koso wajja bera Vibes UG himself Timo ajja kubeerawo mwena abafani ba Vibes UG mugere mugule ticket bazifulumiza da no more talk mirenga mbere ate abagenda abanagula VIP tickets mumanye kimu nti yachi egenda kube balinze mumanyi what's happening when the parties is always fun mubere ate mberenga supporting Vibes UG channel ya one the mainstream channel kati gwatakimanyi bera ngo kimanya olwaleero mugere mugule ticket zatanise do fuluma as quick as possible muberenga mbere ate mbere n'abayimbi meet and greet zinasembera kamzembede ku bayimbi manya how it feels how good it can be atenga egenda kuba meet and greet ku yachi eyaba VIP oba abantu aba bagenda okugula ticket ata 15 kuba baga bafunira ato ngaliri compact ate ngaligeza kokola ki okubeera akabi mereka supporting Vibes UG DXB Winter Fest esembedde muberenga mugula ticket muberenga ate mubeerayo ticket waliweze emitwalo 2 VIP neza 10 bere ate muberenga mukola ki mubeerayo tuberenga tukola tusambalira ddala tusambagala tunyumirwa no mwana waffe wano support Uganda build Uganda place waliyo upcoming shows ezijja wano mu Dubai nga tubasubira mwenna spina omusajja wange DJ Brooklyn Baxter agenda kuba hostingani agenda kuba aleta upgrade official mugendeyo mu supporting mugendeyo mulage love mugendeyo mulage nti mwana aba omuntu omwana asobola kuva wansi nga justice a young man oba muvubuka ali asobola okupata nga kikola kuba yo mwana zigenjo gamba DJ abalina quick mind aba DJ abasinga okubanga ba rising fast. Brooklyn Baxter aleta upgrade official mugende mu supporting show 10-15 mugende mberenga musolo okola kyo mu supporting atenga era sazi yakola aina wa base nga kati wenjogere ya base nga ku Happy Boys wali ku opposite yao Saladin Metro Station gende mu supporting mu Uganda mwana atandise mu mulaba bamuwadde bwatyo isawa koleki abuke. That is Brooklyn Baxter for you. Yes nabagambako yes DJ Ram aina abantu aleta Sidik vocals agenda kubanga ayimba ne Dubai same dates nani ne Brooklyn Baxter kati bana Uganda mugende mu supporting team zona tumefuna bias bona baleme kugwa mu manyi supporting abantu mbereyo mbungi
tickets za 10 ku 2 mwabirabye. It's not something big kyosobola okukolera mu Uganda muno mugende supporting Blocking Baxter atandika mubeerere mu supporting DJ Rama alina experience abaddewo bana Uganda mwena tuleme kwefula nnyo bize ogendeyo omusajja ayimbe ng'omwe akuli kumpi awo recording naye of course ogende ate obere ng'ofiringa good ode ku mulimu okole abayimbi bano bajja mu basinga kye mutamanyi nti abayimbi bwe bajja mu Dubai balina feel gye batuwa segera it's a long owulira nga ozeeke waka kwanza was with Wizomanizo last week and it was really beautiful fun to see him sing tuyimba naye it's always beautiful chikujako eri stress ye mirimu simaye bakuvuga speed bichi byonna bivaawo so bless nebale nyuma bali tera Dubai Eye Uganda subscribe tambuza like nga chakabe aina issue ne twabele comment ku byeto bebe dropping a message out yes DXB Winter Fest is knocking on the door. DXB Winter Fest. Vibes UG Promotions. Mubere banade supporting bana Uganda banafe. And that's that's going to be the best show you'll ever have to be on. Bajabire abaka bana bamanyi mu Dubai, bana bamanyi spend abagaga bana ba Dubai, ba sponsor abakali. You don't know what you're going to miss.